أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. matenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atulabiridde okutuuka wano we tuli. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala atukuumye. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala omusaasize ennyo eri ebitonde bye. Tumwebaza Allah era nga tumusaba atwongere mu ebyo byatuwa byaba atusiimidde. Lwaki ffe tetumanyi ne Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya. Oluvannyuma nsaba ebyengera n'emirembe gidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La dalla alayhi, tewali kalungi konna konna. La dalla khayran illa dalla alayhi, teri kalungi konna konna okujjako nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakatutegeeza. N'ebibi byonna byonna nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabituziyiza. Oba oliawo biyinza okubeera nga bituviirako okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tatusiimye era n'atusasulamu omuliro. Nabwe ekito tumusaba Allah atukingirize omuliro gwe. Bismillahi rahmani rahim. Olunaku olwaliro nsaba mukkirize tujjukanye mu bintu ebimu omuddu bw'aba abikoze obusiraamu bwe bwonooneka. Kyovola Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yatandika atugamba nti i'lam, tumanye anna min a'zami nawaqidhi al-islami 10, nti ebimu ku binene ebyonoona obusiraamu bw'omuntu biri 10. Al-awwal, nga mu ebyo ebyonoona 10 mulimu ashirku. Ashirku abasinga tukimanyi kwe kubeera nga okwata ekintu ng'okijja mu kifo n'okiteeka mu kifo kyekitalina kubeeramu, oba ng'okikozesa kyotalina kukikozesa. Ashirku mu ibaada kwe kubeera nga omuddu agatta Allah subhanahu wa ta'ala, oba akola emirimu gyonna gy'akola ng'agigatta ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba Sheikh n'atugamba nti ashirku fi ibadati llahi ta'ala, omuddu okubeera nga agattikako Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, era obujulizi tubujjawa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba inna allaha, mazima Allah, la yaghfiru an yushraka bihi shay'a wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusonyiwa muddu yenna yenna oyo yenna bamugattiseeko bamugasseeko mu ibaada n'amugattako n'ebitonde ebirala era n'atakomaawo n'ateenenya mu maaso ga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumusonyiwa. Naga nti wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa ebitonde byonna ebitamugattikako mu ibaadaati. Baddu bangi tugattako Allah subhanahu wa ta'ala ngeno twesinza Allah eno nga bwe twesinza ebirala. Mathalan, omuddu ayinza okwesinza Allah nga bw'ajja okwesinza Allah oluvannyuma n'addaako eri mu makubo amalala olw'okuba embeera egaanye niyeesinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo eba nsobi. Era ne kamutanda n'asikkana Allah subhanahu wa ta'ala, oba Allah n'amujjulula nga tannaba kwenenya, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kumusonyiwa. Ne mu hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti mazima Allah asangulako ezzambi ly'omuntu yenna yenna bamugasseeko n'ekintu kyonna kyonna ma lam yugharghir, ebbanga lyamalanga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kutuusa mwoyo gwe mu ddooko lye obanga tannatuuka kiseera kyakufa.
naye mu kiseera ekyo nga tannaba kufa n'abeera nga yeenenyeza allahu subhanahu wataala ne yeenenya olwenenya olwannamaddala nga tajja kuddayo kubeera nga agatikako allahu subhanahu wataala. nabwe kityo baddu bangi tugatikako allahu subhanahu wataala ne tubanga ogudde mu nsobi gezaako okubeera nga weenenyeza allahu subhanahu wataala oba oyo katonda waffe ayatutonda. nabwe kityo ebimu ebiraga oba omuntu bw'aba abikoze aba agasse ku allahu subhanahu wataala mulimu wa minhu adhabhu lighairi llahi taala, okubeera nga omuddu asalira ekyo ekitali allahu subhanahu wataala. ekyokulabirako kaman yadhbahu liljinni au lilqabr, nga bwolaba omuddu yenna yenna asalira kaburi, asalira amajinni, asalira buli kintu kyonna kyonna, newekanga nga oli asalira ennyumba ye nti simanyanga agubamu byagubamu, lwakuba alina okutya mu mutima, olwokuba alina obukendeevu, olwokuba takkiriza allahu subhanahu wataala. athani, ensonga eyokubiri, man jaala bainahu wa baina allahi wasaita, omuddu yenna yenna ateekawo wakati we ne allahu subhanahu wataala ejjiji, aba agasse ku allahu subhanahu wataala. nabankubadde akoze emirimu mingi, nabankubadde yagendako e Makka, nabankubadde akoze emirimu, buli mulimu gwonna gwonna gwomanyi nti allahu subhanahu wataala agwagala mu ibadaati, naye nasigala nga ateekawo ejjiji mu mbeera y'okusaba allah, ne bw'aba amusaba alina kyayitiramu. awoza simanyanga bwe mba sigenze wa jjajja wange gundi allahu subhanahu wataala tajja kukkiriza dduwa yange, bwe mba sikoze kino allah tajja kukkiriza dduwa yange, bwe mba sigambyeko gundi seeka gundi kunsabira, nga bw'olaba naffe abayitako mu baddu abeeyita b'amaseeka, naye nga mu mbeera agatta abasiraamu n'abatali basiraamu, n'agamba nti ye abasabira owa allahu subhanahu wataala okubeera nga abasonyiwa oba okubeera nga abatereereza embeera. tewaliyo ibadaati yonna yonna etugatta abasiraamu n'abatali basiraamu okubeera nga twesinza allahu subhanahu wataala. lidhan man jaala bainahu wa baina allahi wasaita, nabwe kityo oyo yenna yenna ateekawo ejjiji makkati we ne makkati ga allahu subhanahu wataala. yaduuhum, tebakoma kussaawo jjiji oba tebakoma kussaawo mbeera wakati waabwe ne allahu subhanahu wataala. yaduuhum, ne basaba ebintu ebyo baba bataddewo mu makkati gaabwe ne allahu subhanahu wataala. wayasaluhum shafaa, ne babeera nga babisaba okuwolerezebwa mu maaso ga allahu subhanahu wataala. tebakoma kubeera nga babisaba okubeera nga bawolerezebwa allahu subhanahu wataala. wayatawakkala alaihim kafara ijma'an, ne babeera nga babyesigamira, ne batokoma kubeera nga bagamba babyesigamira. era be bamu abantu abagenda mu swala zaabwe ne bagamba nti iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, mazima gwe allahu subhanahu wataala gwe wekka gwe tusaba, gwe wekka gwe twesigamidde, gwe wekka gwe tusaba okubeera nga otuyamba mu mbeera zaffe. iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, omuddu yenna yenna akakasa nti alina okubeera nga yeesinzibwa, alina okubeera nga yeesigamirwa ye allahu subhanahu wataala. omuddu yenna yenna oyo tassaawo jjiji wakati we ne allahu subhanahu wataala, oba wakati we ne katonda wayamutonda. bw'aba ataddewo ejjiji eryo lyaba ataddewo, kyonoona emirimu gye gyonna gyonna, oba alina myaka emeka, oba yeesinza allahu subhanahu wataala kumala bbanga ki. allahu subhanahu wataala atugamba الله سبحانه وتعالى تقام سورة يونس ولا تدع من دون الله تمجيزانغا كوكوبيرانغا مويسينزا ebitone byonna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala era nagant wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka ngebintu ebyo byemwesinza tebibagasa wala yadhurruka era tebisobola kubeeranga bibakosa nagamba nti fa in fa'alta dhalik bwemubanga ngekyo mukikoze fa in fa'alt bwembanga mukoze ekyo kyemukoze ekyo okwesigamira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mukubeeranga musaba fa innaka idhan min adh-dhalimin mazima mba mwetadde mwaba abaddu abalyazamanya mu mbeera nti mugase ku Allah subhanahu wa ta'ala nga yeyeka Allah gwe mulina okubeeranga mwesinza oyo yenna yenna ateekawo ejjiji wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala kimuleetera emirimu gye okubeeranga gyonooneka mujjukire tuli mu kwejjukanya mu bintu 10 ebyonoono obusiraamu bw'omuddu yenna yenna
bw'aba bisaagiddemu obanga asaagazanya byonoona obusiraamu bwe. Okumanya byonoona obusiraamu, Sheikh yatugamba nti wakulluha nga bwe tugenda okubyogera 10 wala farqa fi jami'i, ebyo byonna byonna nga bwe tugenda okubyogera 10 tebiriimu njawulo oba tebiriimu kwawukana nti kino kyekirende kino kyekitono. Wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqida baina alhazil waljadi illa walmukrahi, nti tewaliiwo kusaaga, tewaliiwo kwoyo abeera serious ne tugamba nti oyo yabadde serious. Wala farq, amakulu tewaliwo njawulo nga byonna byonna bwe tugenda okubeera nga tubimentioninga obanga engeri gye tugenda okubeera nga tubinokolayo. Wala farqa fi jamii hadhihi nawaqid baina alhazil waljadi walkhaifi illa almukrahi, nti oyo yenna abasaaga obanga ali serious obanga ajeejajeeja okujjako Allah gwe yasaasira, okujjako oyo abaatidde wanga okujjako oyo abaakakibwa, naye oyo abeera nga atidde n'agatika ku Allah subhanahu wa ta'ala oba n'akola ebimu ku ebyo byetugenda okwogera, obusiraamu bwe buba bwonoonese. Era Sheikh n'agamba nti wakulluha, nabwe ekita ebyo byonna byonna min a'zami ma yakunu khatara, bye bisinga obunene okubanga byakabenje. Wa min aktharu ma yakunu wuqu'a, era bye bisinga okubeerawo mu mbeera z'abantu b'abantu byasinga okukola. Fayambaghi, nabwe ekito kigwanira lilmuslim an yahdharaha, eri omusiraamu okubeera nga abyewala. Wa yakhafa minha, n'okubeera nga abitya ala nafsihi, ng'abeera abyeziyizaako. Era nabwe ekito tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atukingiriza okuba nga tugwamu egyo emiteeko. Ensonga eyokusatu, athalithu, eyokusatu, man lam yukaffir almushrikin, oyo yenna atakafuwaza abo abagatika ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera y'okubeera nga agamba nti ezo nazo ddiini, abo nabo beesinza Katonda, abo bibakola bakola bya Allah naye nga akakasa si basiraamu. Naga nti man lam yukaffiru almushrikin, nabwe ekityo atakafuwaza oba atakakasa nti abaganda baffe bye beesinza si bituufu. Au shakka fi kufurihim, oba n'abeera nga ayinamu okubuusabuusa. Kyova olaba era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera mu surati al-Baqara ng'atandika yaga nti dhalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin, nabwe ekito ekitabo Qur'an ekyo kyemulaba la rayba fihi, tekiriimu kubuusabuusa. Nabwe ekito hudan lilmuttaqin, kyakuluŋŋama oba kyabuluŋŋamu eri abo abakikkiririzaamu abatakibuusabuusa. Kati butya okubeera oweeyita omusiraamu naye n'obeera nga olimu okubuusabuusa, naye ne weerabira Allah subhanahu wa ta'ala y'omu yatugamba waraditu lakum alislaama diina. Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimira eddiini busiraamu nga yeddiini yaffe. Nabwe ekityo yenna abeeramu okubuusabuusa ng'agamba nti n'amadiini agasigadde oba ebyo bye beeteerawo nti madiini, neyerabira nti eddiini ye ng'omusiraamu yeddiini entuufu. Au sahaha madhhabahum, n'akakasa nti enzikiriza yaabwe oba okwesinza okwo kubakola ebyo byonna bye bagoberera nti bituufu. Kafara ijma'an, obusiraamu bwe bwonna buba bwonoonese. Era nga bwe tugambye nti wakulluha min a'zami ma yakunu wuku'a, tubiraba mu baganda baffe bangi n'osanga omusiranga banno toboogerera, banno tobayita bakafiiri, nabo bali mu ddiini. Allahu akbar. Omusiraamu yenna tekigwana oyo yenna yeesinza Allah subhanahu wa ta'ala era n'akakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mubaka we, tekigwana kubeera nga ayise ekigambo ekifaanaganako bwe kityo mu kamwa ke n'agamba nti n'ebisigadde byonna ddiini nga musiraamu. Era bw'ayogera ekigambo ekyo obusiraamu bwe buba bwonoonese, kiba kimukakatako okubeera ng'atoola shahada omulundi ogwokubiri oba ogwokusatu okuba nga ayingira obusiraamu. Lwaki? Obusiraamu bwe aba bwonoonye. Arabi', ekyokuna, man itaqada anna ghayra hadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, oyo yenna akakasa nti waliwo obuluŋŋamu obutali obwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
nti akmalu min hadihi nti obulungamu obutali obwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bujulirizo obw'eddiini yaffe ng'abasiraamu. Oba waliwo endowooza gy'alowooza nti wano nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakolamu ensobi oba n'afunamu ekirowoozo ekiga nti obusiraamu bwalikoze buno, Allah subhanahu wa ta'ala aya eno gye yassa yandikozemu bw'ati. Mathalan ekyokulabirako, tuli mu nnaku oba tuli mu myezi egy'emizizo, n'omuddu n'atandika okwebuuza nti lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mwegyo emyezi gyonna yalondamu gino n'agifuula egy'emizizo? Ye lwaki emyezi gino gyonna, ye lwaki Allah mu mwezi ogwa Shawwal yalondamu ennaku 6 n'agamba omudduzi aba asiiba okuba ng'afuna empeera y'omwaka mulamba? Ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo byonoona obusiraamu bw'omuntu. Naye n'abeeramu n'okulowooza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiwaliyo enzikiriza yonna esinga eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti aw anna hukma ghairihi, nabwekityo nti waliyo okulamula okwo konna ahsanu min hukmihi, okusinga okulamula kwa nabbi Muhammad oba okusinga ennamula y'eddiini yaffe ey'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala gyatusiimira. Sheikh n'atuwa ekyokulabirako, kalladhina yufaddiluuna hukma at-tawaghiti, nabwekityo nga bw'olaba baganda baffe abalamuza ennamula eza shayatin oba eza shaytaani ala hukumihi, ku kulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa kafir, aba akafuwadde oba ekyo kimujja mu busiraamu n'abufuluma. Tugambye oyo yenna akakasa mani ittaqada anna ghayru hadi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, oyo yenna akakasa nti waliyo obulungamu oba waliwo okulungamya okutali kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadihi, ndikusobola okubeera nga kujjuliriza eyo eddiini yaffe nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yajja nayo. Aw anna hukma ghayrihi, oba n'alowooza nti waliwo okulamula okusigadde okutali okwo Allah subhanahu wa ta'ala kuyatusiimira, ahsanu min hukmihi, okusinga okulamula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyabeera nga atusengekera oba nga atuteerawo. Oyo yenna aba akikoze fahuwa kafir, obusiraamu bwe buba bwonoonese. Alkhamis, ekyokutaano, man abghadha shay'an, oyo yenna anyiigira n'anyiiga nabeera nga awulira bubi. Lwaki? abghadha shay'an mimma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, nabeera nga anyiigira ebimu ku ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyajja nabyo. N'agamba nti walaw amila bihi, nabwekityo ne bw'obanga obikolerako, ne mu kubikolerako ebyo oba ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byeyatuma nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaw amila bihi, newankubadde obikolerako naye nga toli musanyufu ku byo, kafara ijma'an, obusiraamu bwoba bwonoonese. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba obujulizi wa dalilu qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti dhalik, nabwekityo abo boolaba, biannahum karihu ma anzala Allah, babeeranga beetamwa, babeeranga banyiigira, babeeranga bayisibwa bubi nnyo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyabassaako, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyassa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala fa ahbata a'malahum, nabwekityo emirimu gyabwe Allah subhanahu wa ta'ala yagisazaamu gyonna gye baakola ebbanga lye baamala ku nsi, era ne bafiira mu mbeera efaanaganako bwetyo, baafa si basiraamu. Nabwekityo tumanye baganda bange ti omuddu yenna akkiririza oba akkiririza era n'abeeramu n'okubeera nga alowooza ng'anyiiga nti ku ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam byeyajja nabyo n'abinyiigira ng'ayisibwa bubi, obusiraamu bwe buba bwonoonese. Mathalan, ekyokulabirako ekyangu, bameka ya rabbi abavumirira abaddu abakuza sunna ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ey'ekirevu? Bameka mu baddu abakendeeza ku ngoye? Lwaki? sunna ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yajja nayo
era nga kyekisinga obulungi era byebimu Allah subhanahu wa ta'ala byagenda tusiima nabyo ku lunaku olw'okubanga tusinkanye Allah subhanahu wa ta'ala ng'agenda tusasula. Bimeka ebikolebwa abasiraamu ne tunyiiga naye nga naffe twekakasaako obusiraamu, naye tumanye oyo yenna anyiigira ku ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo kafara ijma'an, obusiraamu bwe bwonna buba bwonoonese. Asadis, ensonga ey'omukaaga, man istahzaa bishai'in, oyo yenna ajeejajeeja oba oyo yenna azanyira ezimu ku nsonga z'obusiraamu. Man istahzaa bishai'in min diinillah, oyo yenna ajeejajeeja ensonga yonna mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au thawabihi, oba ezimu ku mpeera Allah subhanahu wa ta'ala ze yayogerako, au iqabihi, oba ebimu ku bibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okubonereza abo ababa bamujeemedde, kafara, aba akaafuwadde. N'agamba ye Allah subhanahu wa ta'ala, lwaki yagamba nti omwenzi nga mufumbo bamusse mu kinnya abeere nga akubibwa obuyinja mpaka bwafa, omwenzi nga muwuulu obanga si mufumbo akubibwe kibooko bweziti era ateekebwe mu buwaŋŋangusi, amakulu agibwe ku kifo ekimu atwalibwe ku kyalo ekirala. Omuddu ne kimugambibwa n'alabira ddala nga Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka bubi. Allah subhanahu wa ta'ala n'akakata ku muddu esswala nnya, n'amugamba nti dhuhuri saala esswala nnya, asiri saala esswala nnya, ishaa'i saala esswala nnya. Omuddu n'alabira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala ensonga gye yakola teyali ntuufu. Man abghadha shay'an min diinillah, oyo yenna anyiigira ekintu kyonna kyonna mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kafara, aba akaafuwadde oba aba avudde mu busiraamu. Mu mbeera y'okubeera nga anyiigira empeera Allah subhanahu wa ta'ala gy'agenda okubeera nga atusasulamu, mu mbeera y'ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala bye yassaawo okubeera nga abonereza abaddu baabo, kuba la yusalu amma yaf'al, Allah subhanahu wa ta'ala tabuuzibwa ku ekyo kyonna kyonna kyaba yagadde okukola. Wahum yusalun, naye ffe tubuuzibwa. Obujulizi tubujjawa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba qul abillahi, abange ku aya za Allah subhanahu wa ta'ala oba ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, qul abillahi wa ayatihi, nti qul abillahi ku Allah subhanahu wa ta'ala wa ayatihi, n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, ne nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, abange ebyo bye muzanyirako, ebyo bye mujeeja Allah subhanahu wa ta'ala gwe mujeeja n'amateeka ge ne nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yabagamba nti la ta'tadhir, temwetantala era abeekesa, kad kafartum ba'da imanikum, mukaafuwadde oluvannyuma lw'okubeera nga mubadde baddu basiraamu. Bameka aboogera ebigambo nga bo babitwala mu mbeera ey'okusaaga, ne banyiiga ne babijeejajeeja nga bwe mbagambye mabegako nti abaddu abajeeja ne boogera nti abatabuliki bantama, obusajja obwetemye empale bwantama, ebirevu by'olina birabika bubi bijjeeko. Naye ng'ojeejajeeja sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo, obusiraamu bwa bwonoonese completely oba tokyali musiraamu. Jjukira tugambye nti wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara, bye bisinga okubeera mu basiraamu ate nga byonoona obusiraamu. Era oba oli omusiraamu ayinza okuwangala emyaka gy'awangadde ng'alowooza musiraamu naye nga si musiraamu. Lwaki? Ajeejajeeja amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu n'osanga ng'abamu abaddu bakaaba mu nsonga ezitaliimu. Masalan, omuddu alina waafiiridde nga yesemaka, ne bamuleeta bamaze okumunaaliza gye bamunaaliza, ng'ekisigadde kumuleeta kumusalira na kumuziika.
n'abaddu ne batandika okugaa nti omusajja mumuleese naye temumuyisizaako mu nnyumba ye, mumuyiseeko emmanja ayita emiryango. Naye ng'ebyo byonna byaki? Omuddu byabaagaza, omuddu n'anyiiga nti omusajja tebaamuyisaako mu nnyumba ye, tebaakola ki? Naye ng'akaseera ako omuddu kaalimu, bw'aba yali mukozi wa mirimu mirungi, aba ayagala kusinkana Allah we subhanahu wa ta'ala, aba ayagala kumusabirako Allah kumusiima. Mirimu mingi egikolebwa nga abasiraamu nga ffe tetujagala, nga tuginyiigira, nga tugijeejajeeja, ne ntwerabira nti naffe tuli basiraamu, ekirala ekyo kyonoona obusiraamu bwaffe. Naye tumanye man istahzaa bishaiin min diinillah, oyo yenna ajeejajeeja ekintu kyonna mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, omuli amateeka ge, omuli okulamula kwe, omuli empeera, omuli ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye yasengeka, kyonoona obusiraamu bwe. Asaabi', ensonga ey'omusanvu, asihir, eddogo. Abaddu bangi hatta ne bano abeeyita b'amaseeka be tulaba abakozesa eddogo, n'osanga omusiraamu ng'agendayo nti simanyanga bamukwatira ababbi, simanyanga yabulibbwa omulimu nti yagera mufunira omulimu. Subhanallah, omulimu gwakufunira ye yatagwagala, ogwo omulimu omulungi. Biki byakozesa? Bakozesa amajinni okubeera nga babatuusa ku nsonga ezimu Allah subhanahu wa ta'ala n'abasobozesa ne tulowooza nti be bakola bituufu. Nabwe kityo asihir, eddogo, ne batuwa ekyokulabirako. Wa min asarfu wal atuf, asarfu wal atuf. Sarfu kyabeeranga mu mbeera nti omuntu waliwo emizannyo gye baazannyanga ng'oli akyanga byakyanze n'akubuuza kano kaliwa, bw'otakalaba kano kaliwa. Bw'oba toteebye kituufu ky'olina kubeera ng'oteeba ng'akulya, obanga atwala kyatwala ekintu kyo ng'akulyaza amaanya. Ekyokulabirako ekirala, abaddu bangi oli n'akugamba nti jangu mpa ssente bwe ziti, ngenda kukubuulira ayabadde ewuwo. Amakulu akola ebintu ebya ilmu lghaibi, omuddu by'atayinaako busobozi, by'atamanyi, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? Yabimanyi. Naye ng'ebyo byonna byonna okutuuka kumanya okwo akozesa ddogo. Era naga nti faman fa'alahu aw radiya bihi, oyo yenna aba abikoze oba n'abisiima, kafara. Ekyokulabirako, ogenza ow'omusawo, bw'otuusa ow'omusawo ng'olina ensonga z'omusawo omuganda n'akugamba nti gundi ye yakoze bino ne bino, naye ng'oba oluusi si bituufu, wabula ateekawo kubeera nga abawalanya wakati wammwe, ateekawo mbeera ey'okubeera nga okyawa munno olw'okuba akusinga, ateekawo embeera olw'okuba akozesa kyansi y'ensobi olwo gye yakola. Wa minhu asarfu wal atuf, naga faman fa'alahu aw radiya bihi, oyo yenna aba abikoze, oba oyo yenna aba agenza ow'omusawo n'asiima eby'omusawo ebyo byakola omuganda, kafara, aba akaafuwadde. Wa dalilu qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nga bwe bumu ku bujulizi, wama yuallimani min ahadin, nti Allah subhanahu wa ta'ala tayigirizangako muntu yenna oba tayigirizangako muddu yenna, hatta yaqula, era bajja kubeera nga baddamu nga bagamba Allah subhanahu wa ta'ala, innama nahnu fitna, mazima ffe tuli kikemo gye muli, mazima ffe tuli bikemo gye muli abaddu abeesinza Allah subhanahu wa ta'ala, fala takfur, temumbeera nga mukaafuwala olw'ebyo mugenda okubeera nga musaba oba ebyo bye mwesigamira ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Faman fa'alahu, oyo yenna aba abikoze, aw radiya bihi, oba n'abisiima, kafara, aba akaafuwadde. Era ekyo kyonoona obusiraamu bwe bwonna n'atasigaza busiraamu. Era n'amaliriza ng'alimu abo abaddu abashiriku, oba obusiraamu ng'alimu abo abaddu obusiraamu bwabwe obwonoonese. Era Allah subhanahu wa ta'ala kyovola yatugamba, wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Naye abakkiriza mu mbeera gye tubeeramu tulina kubeera nga twesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Buli nsonga yonna gye tuba tulina twesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah
asobola okubeera nga atukolera ebyamagero. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera atukolera ebitasuubira. Ne bwe tugenda eri ab'amasabo, bwe tugenda eri ebyo abeesinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala okubanga batuyambako okutuuka ku ebyo twagala, tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu bwaffe tujja kumusinkana ng'obusiraamu bwaffe bwonoonese. Athaminu, ekyomunaana oba ensonga ey'omunaana, muzaharatul mushrikin, abaddu bangi babeera ku saidi yaabo abaddu abatali basiraamu. Wa muawanatuhum ala almuslimin, ne batakomaawo ng'omusiraamu ye mukwano gw'enfanfeewe, nga takoma kubanga ye mukwano gw'enfanfeewe, takoma ku ekyo, wabula agamba nti nze abasiraamu bantama, abasiraamu tebansanyusa, nze ono mukafiiri ye mukwano gwange. Era n'alaga saidi ng'alaga nti abasiraamu wabeerawo ensonga yonna yonna nga ya busiraamu tafaayo. N'oli mukwano gwa atali musiraamu ne baleeta ensonga nga si ya busiraamu n'afaayo. Masalan, ekyokulabirako, ensonga eyinza okumujjira nga ya masjidi, ne bamugamba musiraamu, waliwo ensonga y'obusiraamu twagala kuzimba masjidi, waliwo ensonga yonna yonna yeetaaga okutereezebwa. Musiraamu n'agaana okuwaayo, naye n'afuna abatali basiraamu ne bamuyitako, tugeze masalan nga ku dduuka, ne bamugamba tuzimba kyaki. Omusiraamu n'akwata sente ze n'aziwaayo nga talinaamu kutya kwonna oba kwesika, n'aziwaayo nga musanyufu. Muzaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala almuslimin, omuddu okubeera nga yeekubira saidi, takuma kubanga abeera nnyo n'abatali basiraamu, wabula wa muawanatuhum ala almuslimin, era abayambako okubeera nga batuusa obulabe ku basiraamu. N'atakomaawo, kyovola nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith era atugamba nti laisa minna, siwa muffe oyo yenna yenna atafaayo, man la yubali ala umuri almuslimin, oyo yenna yenna atafaayo oba yeesulirayo gwa naggamba ku nsonga ezikwatagana ku busiraamu n'abasiraamu. Siwa muffe atafaayo ku nsonga z'abasiraamu n'obusiraamu, era kyova olaba oyo yenna yenna abakoze ensonga eyo obusiraamu bwe buba bwonoonese. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba waman yatawallahum minkum, oyo yenna yenna ababagoberedde, fa innahu minhum, mazima ye waamu bo. Inna Allaha, mazima Allah, la yahdi alqawma alzalimin, mazima Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kulungamya bibinja by'abaddu abalyazaamaanya mu mbeera tibeenyigira era bayambako abo abaddu abatali basiraamu okutuusa obulabe ku basiraamu. Atasi', ensonga ey'omwenda, man itaqada, nti oyo yenna yenna akkiriza anna ba'da annasi, nti mazima abantu la yajibu alayhi, nti mazima tekibakakatako ittiba'u nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, bw'abeeranga musiraamu alinamu endowooza egamba nti abasigadde ebitonde ebisigadde ebitali bisiraamu tebibakakatako kubeera nga bigoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tebikkiriza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa annahu yasa'u alkhuruj an shari'atihi, nabwe kityo n'akakasa nti bo bakkirizibwa okubeera nga bakozesa shariya oba bakkirizibwa okubeera nga bakozesa amateeka agatali ago nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ge yajja nago. Sheikh naawe ekyokulabirako, kama wasa alhadra, nga boolaba nabbi Hidhiri bwe yali ku mulembe gwa nabbi waffe Musa alayhi salam, naga nti kama wasa alhidhiri alkhuruj an shari'ati Musa alayhi salam fahuwa kafir, oyo yenna yenna abeera nenzikiriza nalowooza nti omuddu yenna yenna asobola akkirizibwa okubeera nga akkiriza munabbi waffe Musa alayhi salam oba Isa alayhi salam, nalowooza nti bw'aba tagoberedde nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti tekimukakatako. Oyo yenna yenna alina endowooza bwetyo kyonoona obusiraamu bwe era n'atasigaza busiraamu. Tugambye
oyo yenna yenna akkiriza nti mu bantu mulimu abamu abatakkirizibwa oba abatakakatibwako kubeera nga bagoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amakulu tebakkirizibwa okubeera nga bagoberera ebyo byonna bye bagoberera ebitali ebya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga boolaba abashia, nga boolaba abaganda baffe abasigadde bonna, nga boolaba aba Ahmadiya abagoberera Gulam Ahmad, nga boolaba abashia abalina ebibinja byabwe abagamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali talina kubeera nga afuna bubaka n'ebifanaganako bwe bityo. Abagamba nti Jibril alaihi salam yakola ensobi naawe obubaka mu nsobi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati oli n'abeeramu n'endowooza egamba nti nabo ekityo tekibakakatako kubeera nga bagoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nti era bakkirizibwa okubeera nga bagoberera shariya yaabwe oba amateeka gaabwe, nga boolaba abaganda baffe abeesinza nabbi Isa alaihi salam ne babeera nga bavumirira nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eyo enkola nkyamu era omusiraamu teyeeyisa bwatyo, era omusiraamu takkiriza mu mbeera ezifanaganako bwe zityo. Era Sheikh n'agamba nti kama wasa alhadra alkhuruj an shari'atihi Musa alayhi salam fahuwa kafir. Mazima oyo yenna yenna ayinamu endowooza efanaganako bwetyo oba enzikiriza ng'eyo aba afulumye obusiraamu, era obusiraamu bwe bwonna bwonna buba bwonoonese. Al-ashir, ensonga ey'okumi, al-i'raadu an diinillah, omuddu okubeera nga yeesuulirayo gwannaggamba okuyiga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga teyeefiirayo ku nsonga za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'raadu an diinillahi ta'ala, omuddu yeesuulirayo gwannaggamba okuba nga ayiga eddiini, la yata'allamuhu, takoma kwagala butayiga ddiini dirasaati ez'enjawulo mweziri mu masajidi oba mu mizikiti egy'enjawulo. Darasa zitegekebbwa okuba nga abasiraamu bayiga mu ddiini yaabwe oba okubeera nga bongerako mu ddiini, naye omuddu nga teyeefiirayo abeera ku bibye. Naye tutwerabira nti innama hadhihi alhayatu dunya, mazima ebyo byonna byonna ebitutwala eby'omu bulamu bw'ensi, laibu walahu, bya muzannyo nakwewunda, wa inna ddara al-akhira, mazima ennyumba ey'enkomerero oba enkomerero lahiya alhayawan, singa tukimanyi enkomerero yesingayo obulungi gye tuli. Abaddu bangi tetwagala kusoma ddiini yaffe, abaddu bangi twesuulirayo gwannaggamba, abaddu bangi tetwagala kukola ibadaati, tuwoza z'abamasheikh, tuwoza z'abawalimu, tuwoza zino ibadaati, ogwo sigukola gwa gundi. La yataallamahu, tebaagala kuyiga ddiini ya busiraamu, wala ya'malu bihi, tebakoma kugaana kugikolerako, tebakoma kugaana kugiyiga. Wala, abaddu bangi beesuulirayo gwannaggamba, dirasaati ne zibeerawo ne batasoma, la yataallamahu wala ya'malu bihi, ne batakolera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyassa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu mbeera nti oli akola byayagadde, mu mbeera nti oli tiyeefiirayo ku nsonga za busiraamu, mu mbeera tayagala kusomesa baana, mu mbeera ye kennyini nyini tayagala kusoma. La yataallamahu wala ya'malu bihi. Na Allah subhanahu wa ta'ala atugamba waman azlam, abanga ani asingayo obulyazaamaanya, mimman dhukira bi ayati rabbih, oyo yenna yenna gubajjukiza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, thumma a'rada anha, niyeesuulirayo gwannaggamba, inna min almujrimina muntaqimun. Tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yategekera abajeemu ebibonerezo ebiruma. Nabwekityo baganda bange nga mmaliriza, mbakubiriza okubeera nga twewala ebintu 10 ebyo
ebinaaviirako okubanga obusiraamu bwaffe bwonoonese. Bintu bingi bye tukola Allah atuwangaziza okutuusa bwatutuusizza, naye n'osanga omudde akola emirimu eginaayonoona obusiraamu. Nabwekityo baganda bange mbakubiriza kubeera nga tuyiga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba man yuridillahu bihi khaira, Allah subhanahu wa ta'ala gwaba ayagaliza ebirungi yufaqihuhu fi ddiin, amuyigiriza oba amukenkula mu ddiini. Nabwekityo mbakubiriza tugezeeko okusoma n'okufaayo, oba oliawo tetujja kugwa mu mazambi 10 agafaanaganako ngaako ge twogedde. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.